Kabule, Lakai, Greater Masaka, Tuina, District Mwenda, Nesite, Etubera Kumi. Sanche nyo balaba, Beri Antonde Mbalaba Bazze, Mekalangala, nawe oli mu Greater Masaka, Kalungu, Tuina banaffe betwazze nawe tubadde tukunga besaawa egenda kujja tugenda balaga president naye mbadde mpise ku bakulembeze mu kusooka babeereko wano mukakaze nti Greater Masaka gye tuli tinaabagamba nti kunga teriyo baali ku byabwe kunga Greater Masaka kunga Kyagulanyi kunga NUP kunga twebaza nnyo Honorable Kayemba Solo nawe wa Greater Masaka mulengedde Honorable Lord Alisi nawe kulengedde oyo kansala waffe ku Lord Kansala Solo City Kansala ne banna Masaka abalala bonna kaakati ndowooza emitima gibagumye mu Masaka eri bulungi ebiri bye bagamba byabwe y'okkunga omulimu tugukoze era tugenda kwanjulira president wano tuze n'abantu okuva mu NRM, tuze n'abantu okuva mu Democratic Party, tuze n'abantu okuva abadde aba independent, tuze n'aba-FDC n'aba-Jema bonna tubalina era tugenda balaga ensi ate abo abantu nga basazeewo era bakoledde ddala kunga yonna okutuukira ddala ku byalo byabwe. Kaakati tulinze president atuweeyo olunaku olumu alinyako mu Greater Masaka alabe ensi eryebye mulize omuliro gugenda kwaka mu kibuga Masaka tukulembeddwa Field Commander waffe Meya Namayanja atukoze bulungi nnyo byonna ndowooza mbadde mbiraba kati mugume enkyukakyuka yonna etandikira mu Greater Masaka bano bennyini be mugamba bano abatuwuuba batandikira Greater Masaka bwe tuba twagala okutwala obuyinza kino kikwatanga kyamaanyi ennyo era wenkubiriza n'abakulembeze aba Greater Masaka obutaddamu kubulaabula tudde ku layini emu yakutwala buyinza ebirala tujja kubisanga nga tumaze okutwala obuyinza. Nebaza nnyo ndabye Kanso Judy Mbabaali nsaba oyimirire katono nga bwe nnengera mu Greater Masaka ne sikwongerako mba nkoze ensobi ndowooza ttayi mugirengera. Kaakati olwakadde nsaba kwanjula bannange bano naye batwongeddemu akadde nga bwe tulina pulezidenti yogera linnya lyo lyokka omukolo tube nga tugukoze. Kunga Uganda kunga Masaka kunga NUP everywhere. Erinnya lyange nze Magerani Kazibwe nze munnamateeka wa NUP mu Greater Masaka yonna era nga nze fulaga bearer wa NUP mu Bukoto Central Masaka District. Kunga Masaka kunga Masaka kunga lyatode kunga ze muganyise manda Registra Kabola Constituency Yatode District. Kunga Uganda kunga Buganda kunga Greater Masaka kunga Sembabule kunga basebe ne banyabo erinnya lyange nze Henry Myers Kagolo omumeganyi wa Kabaka nvudde Sembabule ke katundu bano abantu gye bakyewugumye akatonotono naye twamaze okubatereza Kyagulanyi yavuga sayiriza eyo NUP evuga people power. Yes, Kunga TV Kunga sharing a live ate bumalo sharing a live obelenga ate following please guys bubanga tuna following Kunga TV nkisaba nowe wombe nnyo obelenga omukyalo omuyeka mu bakunzi ate abakunzi w'ebukoma nsimbi era ndeesa abantu bangi be tusobodde okunga
ne tubaagazisa ekibiina ekirina amazima n'obwenkanya kyokka bwe kiti people power, our power, NUP everywhere. Honorable Kayemba Solo nkulengedde omubaka w'e Bukomansimbi. Kunga Lwengo kunga. Kunga Lwengo kunga. Nze Sentamu Julius Munnalwengo Munnabukoto South atagoka. Era bannalwengo bangi nnyo abali wano. Bannalwengo mukubeka kalulukulire. Abo Sentamu Julius ow'eddembe gwe muwulira. People power, our power. Nze Mahadirule Lijesitwa Bukomansimbi South ekulemberwako Honorable Kayemba Solo. A people power, our power. Kunga Masaka City kunga. Kunga Uganda yonna kunga. Zerubowa Sebina Javira. Mva Munyendo Mukungwe Masaka City. Mwebale nnyo okujja ab'e Masaka City mukube kalulu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kunga people power kunga. Nze Mbalwengo wa Honorable Sentamu ono ewali omubaka yeefuulira principal waffe n'amwogerera ebikankana jjo mu Lwengo. Mpaji Abdul Shakur gwe yawadde. Thank you so much guys. Mwina basharing the guys. I love you so much. I love you guys. I love you so much guys. Thank you so much for sharing my life. Tuli makelele kavule ku kitebe kya national platform onakuralero. Abantu bangi bagenda kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Uganda kunga. National kunga Masaka district kunga. So kyekigenda maso onakuralero. Thank you so much for watching. Feri Kasolo twabongo byenda. Kunga Uganda kunga. Kunga NUP kunga. But tuli makelele kavule ku kitebe. People power. Our power. NUP. Everywhere. Kunga Buganda kunga. Kunga Masaka. Nze Kyamero Kivumbi kulembera abavubuka aba foot soldier mu Masaka y'omu kyalo. Sinzira Bukoto Central. Nze oyo Makini Ssabakunzi w'abavubuka Bukomansimbi owa Kayemba Solo Bukomansimbi South. Chairman waffe Mama Eva Biri Mukatonda owa Kunga. Okenya Muhammadi Katuga Musota Zinonora. Nkunga Nganze Ssentebe wa Masaka City. Jemuwulire ennyo ow'ekitalo omunene ow'envi kasajja kaakalo katini tekakoga tekagejja awembeera. Twayanzisa nnyo za kuleta Masaka mugirabye era bwe mutulabye wano bwe tukola omulimu. Kunga Uganda kunga. Kunga President Kyagulanyi kunga. Mwebale nnyo mwebale ddala tugenda balagako walwasikaddewo. Tugenda kubalagako ku mulimu gwe tuzza tukola nga tukunga mu ddakiika ntono tugenda kwanjulira President. People power, our power, NUP, ab'e Masaka tubongere ku ngalo ez'enjawulo. Naye kaakati omukisa bamukuwa okujja wano jangu bw'omutimu mujjanjanja Pulezidenti ng'azze okubalaga nti Masaka okumala buli muntu afune ku muki okubalaga nti Masaka abeeyita ab'amaanyi si be bannannyini Masaka wabula Masaka eriko bannannyiniyo. N'olwekyo bagumiza Kyagulanyi Sentamu Pulezidenti era ne bamusaba nti agendeko e Masaka abantu bamulage laavu gye bamuyinako kubanga abantu b'e Masaka bawulira nga balina ennyonta ya Robert Kyagulanyi Sentamu okumulabako weewaawo nga luwa bali beesomye nga bagamba nti Masaka yaabwe era bagiwamba. As we welcome Right Honorable Speaker of Kampala, Omukyala Mara Luyulika. Kubamuko kumubala Speaker.
Our power. People power. Everywhere. NUP. Oh. That is our Speaker, Right Honorable Speaker Mara Ruhirika. Let's join our hands as we welcome Right Honorable Minister of Kampala, Mr. Sebufu, Honorable, Right Honorable Sebufu. You know, when I don't say that, he's called John Mary. I would have committed an offense. Right Honorable Speaker Sebufu John Mary. You must welcome. Let's join our hands as we welcome Honorable Manjiri Chibachika. She's been around, yes. Let's join our hands as we welcome Honorable Councillor Nakabuko Farida. People power. Let's welcome Lubaga Caucus. Honorable councillors from Lubaga. We have Dorothy, Musa, Honorable Joseph, Fred, Honorable Sunday. Are you around from Lubaga? Let's also join our hands as we recognize marching the caucus of the division, our honorable councillors. Our power, people power. Let's have the. Let us also have the council from Kampala Central. We have honorable councillors from Kampala Central. Ladies and gentlemen, let's join our hands as we welcome Justin all the way from the UK. From the UK. Our power. Let's also join our hands as we welcome Nasubuga Fatuma, the Iron Lady of People Power. And she's our host here. Let's give them a round of applause. Njagala kuddamu ekirango nti bw'oba wakatuuka emmanga wali waliwo tebo okuliraana ne muganda waffe Franka Senteza ne Rita Nabukenya. Awo emmanga waliwo tebo ogenda ne weewandiisa osobola okufuna kaadi y'ekibiina, naye osobola okutambula n'endagamuntu kubanga eyanguyira okugonzaamu ensonga. The announcement is, if you have just arrived now, registration is going on behind the tents. Please carry your national ID and go and register. The party card is at a cost of 1,000 Uganda shillings, not even dollars. But if you deem it fit and you want to support the struggle, support the revolution, you can buy it at any cost you wish. But the card is worthy 1,000 Uganda shillings. Thank you, ladies and gentlemen. As we Sebyuma, mukulu atuse. Mukulu obukalo bwawaiso banamasaka. Bade kaisawo buyisa naye banamasaka kimanyi wewe singa okwagala waiso. Sebo tukwaliriza nnyo ate abantu babadde beesunga eddoboozi ly'Obuganda. Omukulu sebo tukwaniriza era agenda kutekinga over naye nga tannajja kantwale omukisa guno okwaniriza bakama baffe abacoordinatinga regions ez'enjawulo abamaze okutuuka. Kantwale omukisa guno n'engalo ez'amaanyi okwaniriza mukulu Asega Habib okuva mu Northern Region. Sebo engalo ez'enjawulo.
Akantwala omukisa guno okwandiza n'abakunzi n'engali z'enjawulo wa Buganda Region Mukyala Farida Nabatanzi. Andooza kantwala omukisa guno okwandiza omumyuka w'omwogezi waffe Waiswa Mufumbiro taking over. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo ddala. People power, our power, NUP, everywhere. Njagala kwebaza. I want to thank, I was nearly being misled to begin having this as a vernacular function. I wish to welcome all of you, and I want to request you to clap for yourselves for looking very, very, very smart. Okay. Thank you very much. Please join me to thank Chairman Semugoma for the good work he has done for this party, for the mobilization, but also for this function. Please clap for a very great work. I would also request that you clap for Honorable Musiri David, our seasoned foot soldier, for a great work this morning. You have seen how difficult it is. People, the names run out of your mind. It's not an easy job. But thank you for the work. Ladies and gentlemen, today is another beautiful day. It is sunny as expected, and it is a day that is going to throw more light, cause more sunshine, more vibe and more vigor, because today we are welcoming more members to the National Unity Platform. Tuli mukwaniriza abakulembeza abapya mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform, oba abantu abapya mu kibiina kya National Unity Platform. This function will not take too long, but we want to recognize the presence of our leaders. Let me first take this opportunity and recognize the presence of the members of the National Executive Committee. Please stand up for recognition. Members of the National Executive Committee, please stand up for recognition. Those are the members of the National Executive Committee. I have seen the Honorable Masewa Lukamba, Rakuma Juma, Honorable Zake, Kaluya here. These have been talked about. I have seen Honorable Zake, and joining us is Honorable Chairman Nyanzi Mutu wa Watu. Please clap for Mutu wa Watu, Chairman Nyanzi. I want to take special recognition of all the Lord Councillors. All the Lord Councillors, please stand up for recognition. Olutalo galuwete tuliyambale ngule olutalo galuwete tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda mpya tuliyambala engule zimasamasa olukyalo nga luwete tuliyambale engule tulizimba mu Uganda empya. People power, our power, NUP. I take special recognition of the President joining us. Mr. President, you're most welcome, and your Deputy Presidents. I also welcome our Secretary General, our Head of Mobilization, Chairman Nyanzi, our Party Treasurer, and here to all others, protocol observed. Ladies and gentlemen, without wasting any time, allow me to invite Mzee Azabo Kelili from Yumbe to come and lead us in a word of prayer. Mzee Azabo Kelili, kuja tuombe kwa Mungu. Mupigie makofi kwa mzee. Mupigie makofi kwa mzee. Huyo mzee
ametoka ile fasi. Hapa. Piga makofi kwa mzee. Aya mzee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Fatiha. اللهم ربنا تقبل مني انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اتنا كاملا وكيل تاما وعلم نافع واحسن خلق وعمل صالح. صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Our power, people power, everywhere, people power. Asante sana mzee. Pigia makofi kwa mzee. Thank the mzee for his empowering. We shall have a prayer also for purposes of accommodation for each other from Chisunzu Angela. First, she's female, but most probably she's also from Kasese. Chisunzu Angela, please come and lead us in the word of prayer. Clap for her as she can. It's important to have ladies in this struggle. Let's pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tatamuka amatuka kusaba akwetini kyo munobire erisanga no umane tutohosi na erisajwa ininga tata wetu nangani omushakuru chagulanya. We are very happy. Please tukakusaba kutsibu kutuende mbere ito tunatsemire au manetu ito bosi ngoko tunanu twamasaba mwali nalya tata people power, our power. Thank you very much. We will have the DJ. You will organize and take us through the national anthem, and it will be led by the mayor of Chida municipality, Your Worship, Julius Muteri. Please come and lead us in this anthem. One, two, three, we start. Oh. Please, Mr. President,